Takbir. Allahu akbar. Omusiramu ali wano kana akaseera tugamba ntwaisa tumutuuziza mu kawunye mu w'embalu tugenda kutuuza mu bwino biwulira banno bidongo bya Yesu wantunuulira nkusinga bwino nkusinga sente nkusinza onyirira ulira waka. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Olunaku bwe luti eddedededda nga tulina Haji Kato saidizeeyo mu Bukristaayo nze nazannyanga nga Yosefu ntera bagamba ebigambo bino nze nali nkulira Sunday School nga nzannyanga Yosefu ng'omuwala amanyiddwa nga Nabagala Sara yazannyanga Bikira Maria ng'omukulu amanyiddwa nga Nsubuga Denesi yazannyanga Pilato naye layini egamba nti Yesu bamuzaala 25 Desemba mu Bayibuli teriimu olunaku lwateekewo oluteeke mu mwaka gwa 325 ng'ennaku z'omwezi 2 mwezi gwali gwa Meyi bali abantu baali 10 abakristaayo baali 6 abasamize 4 y'ensonga lwaki bagiyita X masi X means 10 masi kitegeeza emmeeza kwe baatuula nina obudde bwange ngenda kudda nkulage Krismasi njikutemaatemere wano okumanya bano abasajja oba bali kuki bannange kuba teri kintu kibi ku nsi kuno. Seeka Mamadi Musa onkubidde omukulu naye aliwo omuntu eyeepankira ku mutu nokatubole Katonda anoonya ki akaana kwe watandikiriza okuyigiriza okwogera nga tekamanyi na kwogera ku muzinda akasooka kolekati fe emizina tugikutte saawa eno kekada lwagatta akabwa akatsiru kaboggolera enjovu naye kakkana mukadde wange batoffe tukikuttemu mulembe muvubuka tujja kwera nga tukitambuza buli musiramu panika ku mukono bwoti kyenjagala kamera eno ekikwate nti mwakola statement mu mbaale. Ya Allah julira nti ffe twakola omulimu gwaffe. Ya Allah julira nti abantu b'embaale baaliwo leero lwe lusookedde ddala mu Uganda ne mu nsi yonna okuteeka aya ya Qur'ani mu nkola. Aya egamba nti wayunzila alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Mugende mutegeeza abantu nti Katonda tazaala. Bamasaka abali eyo n'abatulaba ku mikutu ne mu Uganda mukola bid'a ki mukuŋŋaanya abasiraamu mu mizikiti ng'ate aya ebalagira nnoonya ba Peter na ba Michael na ba Jackson mubagambe nti Katonda tazaala kubanga ma lahum bihi min ilmin kyebaliko basajja battu tebakimanyi. Kablat kalimatan takhruju min afwahihim kigambo kinene ekifuluma mu mimwa gyabwe in yakuluna illa kadhiba tebalina kyeboogera okuleka nga boogera buki bulimba. Ne Papa Benedicto Joseph Razinga yennyini eyavaako ono Francis naddako yennyini yakakasa nti Christmas nfu nti nze risaacha bidongo neetegereza bwoti ojja nakummalamu kkala yagamba nti the Christian calendar is based on a miscalculation. Kalenda y'ekikulisitaayo eyimiridde ku mbala nfu. Jesus was born earlier than thought. Mwe mumanyi nnaku za December Yesu yazaalibwa mwezi gwa 4 according to the Bible. Opulira omusajja amanyiddwa nga Archbishop Jenkins ono mangeze mu Canterbury owo North London yagamba we should say sorry to the world. Twetaaga twetondera ensi for running them into a false belief okubayingiza mu nzikiriza enfu. Jesus was born in a primitive state. Yesu yazaalibwa mu ngeri ya kyalo where no one knows his birthday. Takbir! Allahu akbar! Takbir! Allahu akbar! Teri yamanyi lunaku lutuufu Yesu yakola ki? Yazaalibwa. Ate tugende mpola kazende wali. Hadithi ya nabbi weri nabbi yatubulira olunaku olutuufu Yesu yazaalibwako. Batuyita abasiraamu tukeera funa wuzu nga mwe mwebatse. Tuba tutunula mwaka mulamba tetulya ku mbizi ya ddonyi omwenge. Obitegedde? Tuba tusaza ola ne kalamu zaffe ensongole. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuyina kalamu zikuutiza bukuutiza betuuka okuwandika tuwandiikira ddala kubanga kalamu ki? Nsongole. Takbir! Allahu akbar! Kyetugenda ogendako inshallah ta'ala. Kusoma ezi mmeka? Yeremiya 5:2-3.
egamba bwe ttaano mbiri asatu molomo egamba etya Yeremiya egamba bwetyo olwasatu molomo awo olwatuuka mu mwaka ogwa 37 awo olwatuuka mu mwaka ogwa 37 ogw'okusibwa gwa Koyokiini kabaka wa Yuda tegamba tu mu mwezi ogw'e12 ye Desemba ku lunaku olwa 25 ku lunaku olwa 25. This is the original plan of God. Ngenda tugenda kumalayo eyo pulaani ya Katonda yalingawo nga 25 Desemba buli mwaka, era olunaku olwo terukubibwako kifuba, lwali lwakusumulula basibe okubajja mu kkomera, era nga kekaali akabonero akalaga mwongeremu takibir mugenda kuyiga mpola kayo mukyala bikibo ekyo Yeremiya 5:3 egamba bweti olwatuuka mu mwaka ogwa 37 ogw'okusiibwa kwa Yekoyakiini kabaka wa Yuda mu mwezi ogw'e12 kirira ku lunaku olwa 25 ku lunaku olwa 25 kirira Evumerodaki kabaka w'e Babilooni mu mwaka ogw'olubereberye ogw'okufuga kwe n'ayimusa omutwe gwa Yekoyakiini kabaka wa Yuda n'amujja mu kkomera. Akabonero ako kenasoose okusomera kubanga gwe omusiraamu Kulaani egamba nti omusiraamu ategeera nga wayisewo emyaka 20 mu maaso. Kati ekyo kyenasoose okusomera kyotaawadde matu naye mu Luka 4:16 egamba bweti 4:16 munoonya ki emabega basheera egamba bweti Luka 4:16 Luka 4:16 egamba bweti Yesu n'ajja Nazareti gye yakulira ku lunaku olwa Ssabbiiti n'ayingira mu kkuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye n'ayimirira okusoma ne bamuwa ekitabo kya Nnabbi Isaaya n'abikkula ekitabo n'alaba ekitundu awawandiikiddwa nti omwoyo gwa Mukama guli ku nze kubanga yanfukako amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi antumye okutendera abanyage okuteebwa kyekiri kyowulidde mu Yeremiya 5:3. Kati awo toyinza kubawo takibiira kubanga ekyakolebwanga era Yesu we yajja bwe mulimu gwe yajja okukola ye yali ensonga gye yali alina okutuukiriza. Kati ekibuuzo mu ddiiro abasiraamu banoonya olunyiriri luno mu ndagaano empya balwagala okuva ku Matayo okutuuka ku Bigulirwa nti awo Yesu n'azaalibwa 25 Desemba, naye balina akantu ke beerabira. Abasiraamu beerabira ki? Beerabira nti Yesu Kristo bwe yamala okufa n'azuukira bw'ati emyaka gy'emabega gyonna ne gyerabirwa, ne tutandika okubala emyaka katuli mu 2023. Mugenda kwongera okulekaana mumbuulire Ibulayimu yaliwo emyaka emeka emabega? Lwaki temubala myaka gya Ibulayimu? Muhammadi yaliwo emyaka 1400. Lwaki temugamba tulimu leero 25 Desemba omwaka 1400? Lwaki temugamba tuli mu mwaka 2020 omwaka 1400? Lwaki mumala za Yesu ku lwaki bakolisa ekisooka essula 15 olunyi lwabiri? Bino bitegeera bategeera bakolisa ekisooka 15:2 bakolisa ekisooka naye kaakano Kristo yazuukizibwa mu bafu gwe mwaka omuberyeberye. That is the first year. Kristo yazuukizibwa mu bafu. Nammwe abasiraamu wadde Kristo temumwagala mwatandikirawo okubala emyaka gye katuli mu mwaka 2023 era mwagala kuyingira mwaka 2024. Mwena muli kweteekateeka kuyingira mwaka 2024. Lwaki mwagala kuŋŋamba nti bukya Adamu atondebwa myaka 20 kati? Mwagala kuŋŋamba nti bukya Ibulayimu abaawo giri myaka 2023? Nedda. Yesu Kristo bwe yajja Katonda n'asangulawo emyaka gyonna egyasooka kubanga tewali yali abasonyiwa bibi. Yesu n'atandika okubasonyiwa ebibi kati tuli mu mwaka 2024. Kati mudde mulekaane waiswa katoyinza kuva ono nkusomesa naawe asembayo okutegeera n'otegeera. Genda mu sura ya 19 aya 3 Quran.
Ikamba bwetu 19:3 Qur'an. Kila mshalehe aya. Ikamba bwetu 19:3. 19:3. Ikamba bwetu 3:3. Eyo nabi takaso kubanga. Ebyo byonna Allah wuna katate yako byona bulimba. Allah wuna n'obulimba wakati mu Qur'an. Allah alimba ki? Tamo kyawandikibwa ekyo. Ikamba kyeyo byonna. Ebyo byonna bikakasa okubanga Nabi Isa. Bikakasa okubanga Nabi Isa. Yesu. Mbuye Yesu. Yobana musamu. Yesu w'ekinyonga omusajja. Aha. Bwekuuzunya n'okube. Kakati mmwe olwabiri mutano Desemba muluwakanyiza. Kati mutuwa olwamwe kwe tulina okwekwata. Wa Sheikh Omuzindaalo aleeta olunyiriri Nabi Isa bamusala lwakomeka. Mupe microphone. Wa Muzindaalo. Muwa Muzindaalo ligwendi baitinga ne Golanda se. Ogenda kudebatinga na Muhammad Musa. Nabi Isa. Nabi Isa bamusala lwakomeka. Anti tigenda okusomesa olwaleero. Kunjiri. Naye siri mu gurupu ya Waiswa. Kati mukulu. Waliwo n'omulala wuuyo. Nawe yogerako se Moses, Pastor Moses. Nawe yogerako. Muwomuzindaalo naye ayogereko nga bw'oyogedde. Wange. Ono mukwano gwange aze kumbuuzaako. Sebo omutesitesi. Nze nange nayitiddwa. Naye wayitiddwa oyagala kusomesa. Era mmanyi okwogera. Omusumba wange agambye si wifi yekka naye ayagala ngamba kyekino nabbi waba yogera tewasanidde kubeerayo mulala yenna ayogera. nabbi waba ayogera ali nabbi nze tosanidde kubeerayo mulala yenna ayogera. Kiki kyengamba nga nange nziramu obubaka obufaananako ne bulaza wange byayogedde. Kaakati nange bampise nzize kusomesa. Naye bakuyise kusomesa. Yes. Nabbi okuvaawa kudipetinga. oli nabbi okuvaawa. Buli lombola lwanaga mbu nabbi tasomesa. Ebyo tebiriiyo. Kiki kyengamba bwe tuba tuzze twetaaga otuwa obudde abantu batubulire. Katonda byasuubira okuwulira okuva gye tuli ng'abantu. Kaakati katukole bwe tuti. Ekyo kiwedde. Tukole bwe tuti. Tagenda kujirya. Okujja wano n'ogamba abantu nti banguze nzije nyimirirawo nsiramuke ogenda kumbuulira ani yakubuulidde. Muwanguzi bakuguze era tukumanyi ogenda kumbuulira ani yakubuulidde nti banguze. Muwa Omuzindaalo. Muwa Omuzindaalo. Saagala byakunswaza mu bantu. Already sente nazitadde mu nsawo nalidde muwulira abali wano mwawulidde. Ambuulire. Seeka Kato ndi muyite wa bbaluwa. Mwe wali ompe ebbaluwa tewateekamu bino. Waŋŋamba nzije ne Bible Evangelism Ministries. Bwasoose. N'onsuubiza eddakiika 25 mu main n'eddakiika 20 mu libato. Bye byali ebigambo bye wateeka obuteeka obulungi mu biwandiiko. Kaakati nze nenkurespectinga nenfa gye nfudde yonna nenzija gy'oli. Kakati okuleeta omu ku bano n'omuleeta wano mumala kunjuzaamu emirundi egi. Bano balyoke boogere kubanga ffe tuli nzikiriza ya Bukristaayo. Tetwagala Bukristaayo bwaffe kusanyirwako nga weetuli. Mulina Bayibuli yaffe eri wano Abakristaayo mwanike bamutubukole mu bbanga mbalabeko. Abo abantu bonna baawulidde omulanga gwo ne bajja wano. N'olwekyo bano tetugaganye kwogera kubanga gw'olina nnyini lukuŋŋaana. Nze kanjogere eddakiika zange ziri mu ndagaano bwe nvaayo ne bano bafune eddakiika zaabwe.